Otiano munnaffe akaseera ka lipoota y'embeera y'obudde. Ekiseera kyali kya mukalwe wadde nga wezawedde ssaawa 3 ez'amakya ga leero ng'ebitundu ebimu mu ggwanga bifunyeeyo enkuba omuli Arua, Gulu, Kitgum awamu ne Kasese. Olwaleero ku bifaananyi bya ssemugenze ebyakubiddwa ku Ssemazinga Africa biraga nti Sseruwandula mpewo akyasimbye mu bukiikaddyo ku Ssemazinga Africa era ng'akyasindika empewo ez'omukalwe nga zeetobeseemuko n'ekifu okudda mu ggwanga lyaffe nga kyekiviiriddeko embeera y'obudde ey'omukalwe mu bitundu by'eggwanga ebimu. So nga ate ne Sseruwandula mpewo ayitibwa Mascarena Koseguyanja India asindika empewo empeweevu okudda mu bitundu byaffe nga zeegattiddwako n'omukuubo gw'enkuba ogusenvudde okweyongerako ku ggwanga lyaffe nga kyekiviiriddeko embeera y'obudde ey'ekiddeddeko n'enkuba gye tufunye mu bitundu ebimu mu ggwanga. Ebifaananyi ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe beeyongera okulaga nti mu biseera eby'okumakya omusana gwakedde kwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga, so nga ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nti ebitundu by'eggwanga ebisinga bibaddemu ekiddedde nga mwetobeseemu n'enkuba. Embeera y'obudde nga bw'esuubirwa okubeera enkya ku makya tusuubira omusana okukeera okwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga omuli ebyo eby'omu bukiika kkono bw'eggwanga Karamojja, mu buvanjuba bw'eggwanga amasekkati g'eggwanga, so nga ate ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale bisuubirwa okubeeramu n'olukubakuba. Mu biseera eby'olweggulo ebitundu by'eggwanga ebimu bisuubirwa okubeeramu olukubakuba era ebbugumu ly'empewo erya waggulu lisuubirwa okutuuka ku Celsius 24 mu nsozi ez'Ekabaale 3 mu bugwanjuba bw'eggwanga, so nga ate eyo mu Arua temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 28. Mu bukiika kkono bw'eggwanga enkuba esuubirwa okutonnya awamu ne Karamojja ne temperature okutuuka ku Celsius 3, ate nga yo mu buvanjuba bw'eggwanga era nayo wasuubirwayo olukubakuba ne temperature okutuuka ku Celsius 28 awamu n'amasekkati g'eggwanga. Olwo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 29. Ng'onootambulako okweyongerayo mu bibuga ebimu eby'oku Ssemazinga Africa omuli Dhaka, Lagos awamu ne Djibouti ne Khartoum enkuba esuubirwa okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okweggulu, so nga teyo mu Nairobi obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde. Ebibuga ebisigadde ku Ssemazinga Africa omusana gusuubirwa okwememula nga bwe gukubakuba mu kibuga Kigali, ate era temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 14 mu kibuga Johannesburg olw'embeera y'obudde ey'obutiti. Ng'onootambulako okweyongerayo mu bitundu ebimu ebyo eby'emitala w'amayanja omuli Dubai, New York, Moscow ne Tokyo omusana gusuubirwa okwememula nga bwe gukubakubamu mu kibuga Tokyo, so nga teyo mu London obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde nga mwetobeseemuko n'olukubakuba ne temperature okutuuka ku Celsius 17. Weebale kubeera naffe era ng'oyagala okumanya ebisingako wano ku by'embeera z'obudde tutuukirire ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe olwa UBC TV. Nze Annette Nakimbugwe, weeraba.